nyenzo wa beti namboza wenyini botandikidde je tunawo okuwunguka okuwungisa okusobola okuwunguka okutuuke balamusizaako abatulaba luli twali wano naye ndowooza nga abantu bali mu ssanyu bangi mu mwaka abamu tetwafuna budde kubalamusaako mu ngeri ey'enjawulo n'okubakulisa okwebaza Katonda awamu okutuyisa mu mwaka oguwedde. Omanyi mu Uganda n'olunaku olumu lumalako kyamagero. Tuyita mu bizibu bingi nnyo 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 mu makubo mu mbeera z'obuntu. Olwaleero siwulirangako nnaku in the most recent past. Ennaku eno gye mpulidde olwaleero nagiwulira lunaku lwe bamenya omugongo mu palamenti. The way I felt today bwe ndabye ekikoleddwa mu kooti maaso. Mpulidde nti nogiyita kati no tribunal nako musango. Tribunal ye kooti eyimirirawo si ku bujulizi bwokka nga tegenda na bujulizi busimbalaala ng'obwa kooti z'amateeka. Naye ate ab'amagye bwe baba beegaana nti eyaabwe si tribunal ate ne baba nga tebasobola kutambula busimbalaala na mateeka gafuga kooti baba beewaddeko bokka obujulizi nti they are a tribunal. Naye olwaleero ndowooza ku kintu kye bayita abuse of power, okukozesa obubi obuyinza. Obuyinza obuli mu gavumenti gye bayita state bwali buyinza bwa buli muntu nga Katonda atutadde mu nsi, buli muntu yamuzaala yamutonda nga muntu nga wankizo nga wakitalo nga yeefuga. Naye olw'okuba tubeera wamu mu mawanga, buli muntu yasaddaaka obumu ku buyinza bwe ne tubugatta awamu ne tubuteeka mu kye tuyita state, ng'ekigendererwa mu state ekikulu etukuume ffenna tubeeko bye tukolera awamu ku lw'obulungi bwa ffenna. State eteekwa kubeerawo ku lwa bulungi bwa ffenna. Nti nga Namboze bwe sisobola kwezimbira luguudo luva mukono lundeete ne lw'omushana neyezimbira oluva ewaabwe e Kabaale negundi neyezimbira oluvaawa. Gamba kati tubeeko kye tuteeka mu state yeekola amakubo ffenna tuyitewo. Nti state ne tugikwasa amaanyi g'amateeka. Amateeka ne gateekebwako n'enkola egawandiika nti palamenti etuula mutuuleyo mu palamenti nga teri muntu yanvumye nga teri binkwatako ne tuteeka etteeka ne tugamba nti anaakolanga kino ajja kuba nga aziiza omusango gwe bayita gundi era ajja kubonerezebwanga bw'ati. So sigamba kubanga kyali badde kizibu nti bwe mbeera ow'obuyinza ne nninda omuntu n'amala okunkolako omusango ne ndyoka nsalawo kibonerezo ki kye mba muwa, nyinza okukozesa obusungu nze bwe mpulira ne muwa ekibonerezo ekisukkiridde. Kyetuvanga ebibonerezo biteeketeeke nti omuntu akola kino era n'empoza y'emisango neteekebwateekebwa nti misango bwe giti omuntu anakkirizibwanga n'okuba ne balooya n'okukola ki ne tuweerera n'abantu ne bagenda ne basoma. Zambaali bwe kiba nga kikwetaagisa kumala kufuuka Kizza Besigye oba Abedi Lutale oba Aaron Kizza okutegeera nti ekikolebwa eyo mu kooti maaso kikyamu, then oba olina oba waseeseetuka okuva mu kw'obuntu. Naye eri omuntu yenna alaba ekigenda mu maaso, ekisooka abalamuzi tebabeera na ludda. Naye arbitrariness ne vindictiveness eri mu kooti maaso abalamuzi baayo bayomba banyiivu nnyo eri abasibe baabwe n'ababawolereza. So n'omusibe yennyini yali badde mu maaso g'omulamuzi kubanga kiteeberezebwa mbu omulamuzi talina ludda. Abalamuzi abo beerabidde olwaleero kambayite balamuzi kubanga kye baagala. Section 171 akawaayiro namba 1 akatundu G ne section 172 akawaayiro namba 2
aka UPDF Act lino etteeka lye twakola mu 2005 nali sinabeera mu parliament naye abaaliyo baalikola baali very specific nti omulamuzi nti lawyer bw'anaakoleranga omusango gw'okuyisa mu kooti amaaso mu kooti maaso ajja kuwabwanga ekibonerezo ekyokusibwa ennaku ezisobola okuwera 30 maximum sentence kakati bano bagambye nti myezi 9 nga n'ekibonerezo muteeka mwennyini mwe basinziirwa gaba ebibonerezo kiri specific onyomodde ekitiibwa kya kooti okoze kakati ekintu kye bayita abuse of power okukozesa obubi obuyinza nga tokyasobola nakuddayo okugamba nti etteeka ligamba litya kuguna omusango ekisinga wano okisangawa nti bannansi obuyinza bwe twateresa UPDF obuwandiikiddwako mu ssemateeka nti eggye lya UPDF linaabanga ggye lya ggwanga ye ate oyo kyamaani gwe tugamba tunyiigire oba naye asomye bimuwandiikiddwa ye ali free tukimanyi tutya nti naye musibe kyamaani onjijukizza kuno kwaliko omuntu omulala baali bamuyita Tumwine owekitiibwa kati Lord Mayor wa Kampala ne mbiseera ebyo lawyer yayingira mu kooti mu kumunyonnyola n'ayagala amunnyonnyole nti twazze twambalidde eddala emivuliya gyaffe nga bannamateeka tiyava amugamba nti we came here lobed as advocates owekitiibwa Tumwine ye yawulira ekigambo lobed yasooka kufuna kiri kya bubbi n'agamba nti ng'otandika otyo otwogerako nti tuli babbi ani yakubbye oyinza otya ogamba fe abamagye abatula mu kooti eno nti tuli babbi nkusingisiza omusango gw'okuyisa olugayo mu kooti omulundi ogwo Tumwine teyasiba Lukwago myaka naye at least yamuteekako 1 nti Erias Lukwago buli wonna waaligenda mu nsi muno buli bwe bamubuuza nti wali osingisiddwako omusango ajjuzaawo nti ye era ne bwe twali nga tugenda mu by'okuvuganya waliwo abantu abaali bamuwaabidde nga bagamba nti Erias Lukwago tasaanidde kwesimbwawo okuggyako nga wayise emyaka 7 kubanga yasingisibwa omusango ogukwatagana n'obuntu bulamu moral turpitude kooti high court ye yamutawulula omulamuzi n'agamba nedda ebyo ebya kooti maaso tebitukwatako bwe baba basingisisa omujasi waabwe Lukwago emisango eyo mu kooti yaabwe ey'amagye biggwereeyo bamuweereeyo ebibonerezo naye ffe eno ono gwe tulina muntu wa bulijjo naye nga Tumwine wakati mu kubanga talina kyamanyi ku mateeka n'ekigambo obugambo ekyogamba nti nno tuzze wano nga twambadde nga ba-advocate ye yakiwulira nga abamugamba nti tuzze wano ba-advocate ne mutubba kaakati n'olwaleero obwo obuyinza bwabwe bo bwe bayimiriramu obw'abasirikale bubeetikka obw'okumanyira afande jamba afande biki kyova olaba nga baali bagambye nti abo baleme kukozesa abantu ba bulijjo kubanga yosanga mu nkola ey'amagye oyo omukulu afande oyo taddibwamu naye ng'ate mu nkola ey'ekiramuzi balooya abo babiisana n'abalamuzi mu makooti kasita babanga balina obuwayiro bw'amateeka bwe bajuliza yona akitwalanga okukola ki okuvuma naye ng'ebyo byonna bivudde ku ki nti abaateresebwa obuyinza bw'eggwanga babukozesa bubi neno bwe njijukidde nti eyasalira Lukwago guli yenguli Tumwine nengamba bayibuli egambye etya nti nno omubi yagulumira okukira omuvule naye bagenda okuyita erinnya lye nga taliiwo kale nkutegedde kanveewa mukulu lw'omushana era leero nzikirizayo dakiikemu nange newoleko kubudde bwa lw'omushana ku lukiiko lw'omushana kasita ntambulira mu nkola ye tajja kunyiigira evanjiri gye twasomye ku Sande yabadde ekwata ku musajja Kerode eyali obwakabaka naye nga tali mu lulyo lw'abo ababusaanira kubanga teyali wa mu lunyiriri lwa Yuda
bwe yawulira nti mu lunyiriri lwa Yuda bazaddeyo ayinza okuba kabaka, naye n'agamba nti bamuzaala ddi, nti juzi, nti samanya. Kyeyakola kwe kugamba nti mugende mutte abaana bonna abazaalibwa mu myaka egyo, bwe munaabatta bonna mu ggwanga lyonna, noono asobola otwala entebe yange mujja muttiramu. Naye ekyamazima ate Yesu Kristo teyasobola mutta, yatta abaana abalala bangi. Bino bye tuyitamu. Abakulembeze bwe bayazi bangi okuva emyaka mingi, ne Yesu bwe yali tannazaalibwa bw'olabira ku Kerode nti abantu abamu bwe bayazikibwa obuyinza babukozesa okusaanyawo be balowooza bonna nti bali bajja mu ntebe. Naye era n'olwaleero Kerode, ne bw'osoma Bayibuli, Kerode yafa ne be yayagaliza bafuge, nti waliwo we yatta abantu nga takyabatta na ku lulwe, naye ng'abatta nti omusaayi gwe gusigale mu buyinza ne bwali bavuddewo, naye n'abo be yayagaliza tebafuga. Mukulu lw'omushana 2025 nebyo bikulazeeko, sigira ekifaananyi mu byobufuzi. Mukulu Zambaali Katonda wamaanyi, Katonda wa kisa. Kakati ebintu by'ebyobufuzi okusinga nnyo eby'obululu bali kye bayita tempo oba mu Luganda omudigido bitambulira tempo, nga tempo TEMPO, mugera akasiki nemugera kiwa nemutandika okuyingira mu mudu nga wala Christmas obanga ebbugumu nga bigenda litambula ebbugumu okupikinga kw'ebbugumu. But there is a good word. Luganda luyina ekigambo kirungi nnyo nga mudigido tempo kwetambulira oba entunnunsi muyingira mu mudu. Kakati mu Christmas mpolampola entunnunsi nazigenda nga zikula. Yes, kati mu Christmas muwulira zikalozi bano batandika okusimba buli obutalatala obwako obwo nemuyingira mu kifaananyi luyali. Kati bw'oba wadde ogoberera ebyobufuzi bya Uganda, bwe tutandika okuyingira mu kifaananyi kino wabeerawo threats zikolera mu kukangakanga. Waliwo nawulira Mukulu Mugisha muntu dda nga nobody that time yali akava mu magye nga bazimba FDC. Nobody, I think was in CBS, nga yali awulira former CDF. Lero ogenda kula ate Mukulu Museveni nga buno obupapula buno nzirayo mu nsiko. Inga mudu si ya manifesto, mudu si ya byetukoze byetugize, nga mudu ya kutiisatiisa. Kakati mu biseera bya kale keyihura ate ne mudu ng'esitukira mu violence, esitukira mu kufa. Jambia akatayimbwa nga waliwo ennyumba eyo Rakai ne bagiwulamu ekituli ne bayingira mu nnyumba abantu bane babasala ojjukira Kyanamukaaka okutematema okwali Kyanamukaaka abantu ne bagenda mu campusi ede ne wabeerawo emiriro okutta abakazi nga babasuula manyi obyerabidde bijjukire byalimu nekiddawalimi awo ebiseera ebyo kiddawalimi ekyo wakyagalira. Kakati ezo zaali nawe katutandise okupikinga mudu. Ndabye wali Kyagulanyi ng'agamba ngikizibu naye ate bwe naafa ngenda kubeera ekizibu nnyo. Omuzimu gwe tebagusirisa. You get, it's not about engeri because n'omuzimu baguzirisa abaffe balina ne knowledge nga tebana bakuziika kye bagukola ne gutakomawo ku nsi ne gutakomawo baragamba ate nga omwana agambe nange gwe genda mpola mpola omutwe ngenda gujjako oba ngenda gujisako Jambia oba Kasumeni. But you see the rhetoric eriwo. Then Katonda ne munyagwa banange n'ennaku naye gwe wattira ky'abantu. Then mukyala mboza ekibadde mu Uganda leero okusiba looya tekibangako. So we are beginning to peak tempo. Kati tulinde tulabe akasiki kanajja katya. But the other day nagamba obuwanguzi bwa Muhoozi
Ikeine Rugaba. Because aina bamwongera emirimu. CDF bamwongera emirimu. The president signed a proclamation, not an instrument, a proclamation ng'awa obuyinza bwa commander in chief to CDF. Nakisayininga nakiwambadde. Kakati ayina obuyinza bwa commander in chief ow'eggye lya Uganda is Muhoozi Kainerugaba. So obutebenkevu buli mu mikono gye. Now bino byemugira obute? I'm talking about stability. Obutebenkevu. 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 Bwasalawo ne leero katojja. Kati nze I'm positive because gw'okaaba basibyero yanze sinabakaaba nange nkiniize ekyange kinajja buli omu alina lulwe but power talikaaba but we have different schedules. Kati nze am there I'm looking at positive nti bw'anaakola obulungi then ene baluwa mukulu Museveni gy'abadde awanikako banange mugende ku polling stations mulaba amanya we mwegali electoral commission byebaddeeranga naawe okubeera ne kaasa mmemme saa mukaaga n'oddayo ng'akoze obulungi nnyo right bwe binaaba bwe byobufuzi byolaba ebyamateeka but okukola obulungi nnyo ng'ate olina resistance ng'olina banging the table banging the table akulira Law Society kati kyaleeta manyi agendako wa Chief Justice n'akyala yamuwa ekiti namugamba kwata, this is my instrument of power. You remember owinjidolo nakola ki nakola imira laba tukoe ekifaananyi nayimira kati nalaba ekifaananyi watudde nga inawe girasi bbiri ez'obutunda naye wawinyirwa omukulu owunyidolo nga girasi y'obutunda teriyo nenga naye awunyidolo ye mukulu owunyidolo naye agitutte but anyhow ne bali wamu kamiiru ne boogera. But that is Semakaddi. He banged the table there. Kakati bwa banging a table, mkoto marshal, what happens? You see, we had not tested. So reach is yakora press ups. You remember? Unakune lugwa. Na laga omusirikale yazikolera bweru wa court. Court is the same. Premises gigeno gikolera mu parliament. Parliament awo bwera awo. Ngoga ngenda kukolaga mu mukyala nitamonga ngenda kukolaga kikyendi olabe. We need to test it, but he tested it olunaku ne lugwa. Nalaga wa court ntomanyi mateeka. Olunaku ne lukola ki ne lugwa. Kakati leero akizeemu tap 9 months. Katulize asa masakaruwa bagenda kumuwaki. So tempo is rising. So in other words, okubeera ne stability, what is going to be the cost? Because you see, Muhoozi okukuwa stability, he must suppress yet our stability by convincing. Gwe Zambale okujja wano nange okujja wano etuddayo tateesa nabali ayina okubanoonya owokulya ekyase owokukwata owakooti marshal byonna bibeera omwo. So that is the politics ze tuliko leero. Now when you go to Kiza mudakiika emu ng'okubira article 28 gye mbadde nkyanoonyako clause 2 egamba except for contempt of court no person shall be convicted of a criminal offense unless the offense is defined and the penalty provided by the law. So in other words, you can be convicted for contempt of court and two omusango nga tebagukusomedde nga tegulabika. That's the constitution. Nga tewabye embuzi wabye ente wabye eki it's contempt of court. Ekyo kimu. Ekyokubiri and ne punishment is not provided for. So they are to but here mchana namboza badatu babagamba temusuka naku weziti. So katugenda genda byakulamuza wa namusalira ko what, but she's not contesting obuyinza bwa court to imprison you, convict you on contempt of court. 3, contempt of court nayo yawo teri properly defined.
but it's done. Why is it done? Mwababadde bapanga okuja n'abalamuzi 100 kabe kasinge mwongereko ng'enamba tesobola na kuyingiramu munda mubadde temupanga kuwoza. Era nikiyiza ne gurupu yaabwe tebadde kuleeta mateeka kuwoza ekyabwe kibadde to do drama activity stampede n'ebirala headlines international community kugamba kyayise okulabisa that they make Museveni and his court-martial system so ugly. So in other words, client okikola bulungi nnyo ne court netagenda mu maaso, what they call banging the table. Kalaga okay, you are coming to bang our table, we shall bang your head. But cut levels naye bino byonna bibaddewo because you still have stability. Singa stability ba losing stability ono ali in charge ogenda kuwulira nti omulambo gwa Swandu so guli wano ogwono gwabuzeewo bagusudde wano. So in other words the success levels wano wozerabira and kat we are moving towards violence. Olagamba ndi kizibu oli kizibu ki? Are you part of the mercenaries bempulire Congo? Naye bwe naafa ngenda kufuuka kizibu nnyo. Otegese eki botegese tugende tubanoonya nabo tutandika okuba ndiyise Gashumba. Kale bwetyo tugenda okubeera Honorable David Kabanda waali wano nga munnabalometa akasameme yatuuse dda mubaka akiikira abantu b'ekitundu ky'e Kasamya mu kikolo gwanga olukulu. Honorable Mubaraka Munyagwa ali amugati gwa bata terimuvangako yali mubaka ow'ekitundu ekyobukiikaddyo bw'e Kawempe. Mukulu Frank Gashumba gw'omanyi obulungi nnyo ateemoti ate omu kwatunuulira ensonga nga bwe ziri n'azoogerako obusimba Pida. Tugenda kuba naye Honorable Betty Namboze Bakireke yatudde dda ng'omubaka w'abantu b'ekibuga ky'e Mukono ate ne Charles Lumushana bwe tubeera ku barometer. Tugenda kusiiga ekifaananyi ky'omwaka 2025 kwa buli munnabyabufuzi alina engeri gy'agwogeddeko era buli muntu alina engeri gy'agulabamu n'ebintu nga bwe birina okwongera okutambula. Abakulu mbaaniriza abadde abuliridde ndowooza Gashumba naye omulala abadde tutera okubeera nabo buli kaseera. Gashumba mukulu gy'obadde obulidde kiki otera okusiriikira notwewuunyisa oli oti oli oke gye mbadde mbuliridde obadde tompita mbadde oba ngenda mwaka mulamba nga sirinnya wano kyova olaba nti nkuyise naye gy'obadde obuliridde oba leero nemakye yakulinnye nompita waliwo gundi bagita batya olenda kuza bogerani lubaale mandwa waliwo mandwa enzibu ennyeyi ndakuzina erinnya abantu esebo obulamu bulamu twebaza Mukama tuli balamu kyekisinga obukulu nze era nsiba ngamba abantu ng'oyala okukakasa nti obulamu bwe businga ekintu kyonna gendako emulago mu malwaliro laba abalwadde gendako ekiruddu gendako mu makomera Luzira Kitalya Kigo then omalirize ogende mu limbo gye tuziika abantu bantu bangi abatugendako omwaka oguwedde neffe we tuli omulamu yafuna kino kigamba nnyo abantu nti azilonga azi oli mulamu. Tuli wano kati ku NBS waliwo omuntu alina akawumbi ka $1 naye ng'aliira mu kapiira nga sente weeziri naye ali mu ICU. Waliwo omuntu nga ne bwe kyetaagisa nti buli lunaku ennyonyi ereeta eddagala erimujjanjaba sente weeziri naye mulwadde. So the mere fact nti tuli balamu kyekisinga obukulu. Kati oyogedde ku Kiiza yavudde awaka nga tamanyi nti agenda sula mu kkomera. So ekisinga obukulu bulamu, omulamu yafuna era ekyo tukyebaliza Mukama. Yes. Kale ye mukulu Frank Gashumba abadde atubuzeebuzeeko ensangi zino njagadde muweemuka akantu twebigambo nga bwe bitambula naye amaanyi n'amaaso n'okwogera kwonna tugenda kuteeka ku 2025 n'engeri ekifaananyi kyayolese gye kitutwala n'engeri ebintu gye tulina okubirabamu awo tugenda okwongera okuteeka amaanyi gaffe nga tukozesa ebyokulabirako byolaba naawe bitandise okweyerula tulabe gye bitutwala mu nkolero nga naleka luli weeraliikiridde Munyagwa ng'oli mweraliikirivu nnyo kikakati bino bitandise okujja bijja tufuukira ekizibu ozeemu ku maanyi kati oteredde era ng'otandise okutya 2025 era ntandike naawe katono kiki ekyali kikweralikiza 2025 era byabufuzi ki byolaba bimaze okwanjala 2025 abatulaba mbalamusiza
bondi n'okubba omwanyi jukira bwe twayogera nga bagenda nti tuggyewo polisi bondi kwomunyagwa tufudde bagenda okunsibira obwerere bagenda okunsibako okubba embuzi abatulaba mbalamusizza muganda wange Zambali Uganda wetuuse siteyeraliikiriza bweraliikiriza wabula byamaziga bw'otunuulira President Museveni ekkubo lyakutte lyoyinza okuyita trajectory lyakutte gye tulaga si walungi. Zambali simanyi wakutandika nakukoma naye tutuuse mu mwaka guno gutugutandise ng'eddembe ly'obuntu linyirwa kyere tubadde tukyali mu gw'okukaabira Dr. Besigye civilian okutwalibwa mu kooti y'amagye ne batandika n'okutulaga kyere nti ne balooya be basobola okubagaana okuyingira mu kooti to represent him n'abayingidde ne babakuba ne babakolako obulabe ne babasiba. Kakati yusi bw'oba nga mufuze eggwanga emyaka 4 ng'ebikolwa bye mwakola mu nsiko temuli rede kubivaako kiba kyewuunyisa. Zambali kino kyenjogerako oyinza obutakiraba mu nnyo nga kikulu naye ekisooka omuntu omuwaabirwa alina okusalawo n'afuna looya yenna gw'aba ayagadde. Ekyokubiri lawyer, buli lawyer ng'aweereddwa instructions aba n'eddembe gye tuyita right of audience eri kooti yonna. Nawulira General Freeman nga yeekangabiriza Aaron Kiiza ng'agambye ng'ayise olukiiko lwaboola luyise tribunal. General Freeman yeekangabiriza nnyo eno kooti ngambo mukulu kale tukakale kooti oba tebamuyitiramu biriwo ebikolebwa mu kooti na biriwo ebitakolebwa mu kooti. Lawyer aba ne right eyo gye ngambye right of audience, ddembe ly'okuyingira to enter appearance nayingira mu kooti neyettaba ne proceedings za kooti eryo eddembe erya lawyer. Kati kooti eyo a lawyer is an office of court. Bano ba court orderly simanyi lwaki mukulu Freeman olukiiko lwabwe olubakopperera ebigambo ebikozesebwa mu makooti ate nga tebalirede bigoberera. Bano muyita ba court orderly baba waweyita na bawaitress mu kooti. Gwe bw'oyingira bananyini restaurant bakasitoma bagiyingira oyita oba waitress yakulagira wootuula. You can choose anywhere to sit as long as totudde ku ntebe oba ku mmeeza ya cashier, tudde ku ntebe z'aba clients. Kati lawyer baba n'ebifo byabwe bimanyikiddwa we batuula. Bw'ogamba nti lawyers okutuula mu kooti n'oteekawo kooti b'oyise ba orderly bamugaana okutuula, kati neewuunya lwaki oba okyagiyita kooti. Te lawyer wagamba nti tuula wano amangu ago n'omugamba mumukwate mumukube ebikonde kasuke mukaguli ate nemujjukira sorry twakasuse mukaguli bali ku misango mirala temumugjeeyo mudduse kusiyemu ayi musooke mumutokyalinga emmale mumuzze ate bwebamuzza nogamba agenda kujja wano the court is going to deliberate. Deliberating kitegeeza si kunyumyamu oba kwogeramu. I don't understand. Bagenda muzza wano kooti esalewo atagambye kusalawo. Court is going to deliberate. Kigambo kyakozesa deliberation. Kwebyo ebibaddewo kooti ebyogere begeyeemu ne bamukomyawo ne mumuteeka mu kaguli nga mwamaze dde okwegeyaamu ne mugaa gwe tukusalidde emyezi 9 ate nosigala ng'okyagiyita kooti kiba kyewuunyisa. You see naye kati oba President Museveni mu nsiko abantu yatta baaki? Wali olabyeko omupiira ogulaba tiimu ewangula si esinga okuteeba goolo ennyingi oli lwaki yeewuunya lwaki waliwo bye yatta mu nsiko
NRA killed people in the bush nga balima tebaleeta demokrasiya ne rule of law ate ono bintu alimu omukulu ono mukomeka awandiike buwandiisi twandibadde NRA killed people nga NRA ekulirwa President Museveni it killed people naye waliwo okulwanagana lwali lutalo nejja ng'etulimye tegenda kuleeta enfuga ya demokrasiya n'enfuga y'amateeka kati bannayuganda batta baki oba tokusobola nagumiikiriza nti Counsel Ernest Kalibala ayingire mu kooti awo okimanyi nti Counsel Ernest Kalibala bamulemezeza ku geeti ne bamugaana teri atamanyi Counsel Ernest Kalibala mu legal fraternity wano Aaron Kiiza obanga osobola n'omudinayinga entebe kwatuula n'omala n'omukuba agakonde n'omusiba emyezi 9 so njagala okutegeeza kiranga kimu byobufuzi 225 wetulaga ku byolabye nze saasoma history naye gwe wasoma history nkakasa mwasoma ku bababons mu bahistorians muyina 1789 yes muyina ekibuuzo kye mwaddiŋŋana nti the Bourbon monarchy had learnt nothing and forget nothing yes nsuubira NRA ku byagwa ku bannaabwe tebabyizeemu njagala nkulaga bw'otuuka time nga n'ennyinga eya 28 ya ssemateeka ekamandinga eragira buli muntu okufuna kye bayita fair hearing mu mbuga ez'amateeka n'oba nga naye tokyagigoberera sooka suka omuntu eruzira nga tasomeddwa omusango tatekinze plea wabula kumusomera busomezi kiba kyewuunyisa bw'otuuka mu kyasa ekya 21 nga kooti mu kyasa kino ekya 21 nga kooti gy'okkiririzaamu emu y'amagye president n'otandika okukola amateeka ago ng'ogayisa mu kamwa nti okubba emwanyi tewali bondi naye gwe neeyisa ya pulida mu kooti ogirabye oti kakati nga ggwe kakati kyetaaga osome the Advocates Act bona ogisoma ojja kumanya ki ekiconstitutinga eneeyisa embi eri pulida mu kooti nakyo ekitakola ekyo pulida for example akkirizibwa okwoza nga akutte mu nsawo okitegeera akusobola okukwata mu nsawo n'asalako bw'aba ayimiridde n'akwata mu nsawo n'awuzanga emikono gyonna giri mu nsawo naye gwe bw'olaba omuntu nga yenna ayogere gwe tokkirizibwa kwogera eri mu maaso ga mulamuzi ng'okutte muki naye gwe bwekira olanga ekitali kyampisa omuntu alwanirira eddembe ly'abalala bw'alaba erire nga lirinyirirwa omusuubira kweyisa ati the man yavudde awaka nga azze kulwanira eddembe lya Dr. Besigye n'agikamulegera aba civilians abali mu kooti ey'amagye si na kooti abali mu kangaroo arrangement nga mwe babasimbye mu maaso byoyogerako byebimu ku ebyo byetulagako yes kakati oyo wagalubindi ezirugavu oyo ayimiridde mu maaso ga pulida amugaana okutuula wali oyaga pulida yeyisa ati the man with a right of audience laba oli omulabye engumi gyamukubye kakati ekyo oyaga pulida yeyisa ati yakoze ekindaga ekyakoze awo oga nti ngenda kutuula wali President Museveni njagala atubulira amazima Dr. Besigye musango ki gwe yamuzzaako empala neetagwa bw'otuuka time nga n'omuntu avolontiyalinza okujja okuwolereza Besigye omulaba alina kutwalibwa gundibwa agakonde abasajja 20 bamusitula bamutwale mu rumba bamukube bamuzze ne ku CMI bamukube then bamuzze then kiba kyewuunyisa kale ngenda kukomawo so nga maliza zambaali biri omuyini President Museveni gwatema bannayuganda gwe bajja okulemisa omuyini gw'enkumbi ogumanyi ebyobufuzi bino byotunulidde 225 omuyini President Museveni gwanaatema bannayuganda gwe bajja okulimisa sorry kanzire muntereeza oluganda bateza omuyini President Museveni gwabazze gwali mu kubajja bannayuganda gwe tujja okulimisa gwonoobajja gwe tunaalimisa correct mu byobufuzi gwe beera President Museveni omuyini gwonoobajja abantu gwe bajja okulimisa bannayuganda oba enkasi gy'onoobajja